Kalulu sembeyo kuvamu wali afuganya yali mwami kalungi yavayo n'agamba nti tosobola kukola statement kyekibatawaanya agamba nti oliwa P5 anti balinde kyekibatawaanya mwe mulowooza nti oluzungu just a communication but wavayo muchallenginga ate muchallenginga obunafuba muchallenginga nafuna obulwa emitwalo ebiri ali mu 12 siri mujinga gwe bagambye nti enjovu weeyitaawo kanawovule kagibeerako mu mukigamba kadawo luvukaako when it is necessary I can communicate. Yes, because I have the challenge, my background. My father died when I'm still young. I didn't get a chance to go to Nabiryango or to Bundo. I went to Umeya. Ochambuzaji bagambye tusobola kuko netegese ndiwe na magoma. I went to Rubiru Secondary School. I can preside the meeting. Ekitongole kibeera Museveni ayonoonye ensi eno. Ekitongole kikuwa researcher, kikuwa personal assistant, kikuwa political assistant, kikuwa administrative secretary. What is their role? Eteka ligamba the town clerk will be the advisor to the mayor, to the legalities. Chechimbonya what are you talking? You can't compare mulyanyama to Kalungi. You can't. Apart from Bill Gates. No, you can't. I've been out of the country. I went to America. I stayed in America 2 years, 3 years. What language have been communicating? I was a speaker to the last term. Gogamba machindi ya communicate ya presiding nga mu Uganda. It's never. Nzinda speaker. Era bayo nagamba ndi nokulayira kuno senga ba. Ate kugambye ate bangondezaamu nakuba bulungi ekirayiro. Omanyi Kalungi baamuleeta nga tamanyi gwalumba. Nze nazanyanga amatatu gamanyi. Yes, ngamanyi. Kati nze nyinza okusuula 3 eyadda inoloza dda yampweddeko. Naloza ndi olutadde. Nendina okubala ekisanvu ne 2 kati bwe tuko kaba kati nagamba weyasuulidde 3 ddayi tamulira. Yes. Era naawoze ng'ogamba siinaamu kituku. Kati nawe bwedda kyoyagala okusembyayo. So my communication is very clear. One day in 1986 when Museveni just took power, he was in Acholi Inn. Do you know the statement he said? There is a book called What is the African Problem? He said, it sounds me silly when I speak to you in English as if I'm a colonial governor. He blamed the last leaders. They didn't foster or establish or encourage a national language. Nakatira kachacha sounding as silly. Anything media. Njagala tudde ku kifo kyoyagala ekyoba Lord Mayor. Abantu batunuulira bino byonna Lord Mayor gwogenda ovuganya oba anajja oba tajje tukitwala nti kale katugambe ovuganya ye bangi abazze omwesimbako abayimbi bazze baani bazze abamaanyi bonna bazze naye wavaayo n'olangirira nti ojja kino kyajjawo lwakuba nti waliwo enkolaganayo naye si nnungi ekiseera kibangawo. Ekisooka sizze kuvuganya Lukwago. Ekisanja kya Lukwago kiri 2-21-2-26. Ekisanja kyenjagala tewagenda kuba Lord Mayor. Kitandika 2-26-2-31. Era kino ekisanja Lukwago ye mukama wange. Ekyokubiri njagala mwejjemu endowooza eyo nti ekifo kibatizibwa. Ebimu mwami Museveni kwatufugidde kwe kulowooza nti wooli awo gwe wasookawo naawe osobola okuba Lord Mayor kwekiririzaamu. Singa nali sekkiririzaamu nze mpangudde ba Bill Gates, mpangudde batabani ba Sale kakati gw'ojja n'oŋŋamba nti abamanya ebyobufuzi simanyi oba okugira ekifo kweteekateeka olutalo lwonna kweteekateeka. Gwe kyoba weebuuza mu bakandideti bonna abazze bavuganya abafiiringa nga bwanfiiringa Mike Kandecha akufiirinze lwa nsonga g'oli wa munda
omubadde ku lusege Kikungwe yali waawo Agisa Kikungwe yate wali munda fena twali mu DP nga Lukwago tandagenda na mu FDC yamuli munda naye ate gwe amaanyi go ganja olowooza Agisa Isa Kikungwe Allah musasi yali taata wange naye ate gwe amaanyi agago ganja ate kati kankubuulire nteekeddwa obukulembeze oyinza okugenda okwekanga mu Uganda yonna nga tetuweera 10 abali mu bifo ng'obwa meeya oba LC5 oba LC3 nga lyabaddeko ku LC1 obanga yakozesebwako kwegamba gwe osinga abantu bangi abali mu bukulembeze ngaffe okozeseddwako abasinga bwe bava emakerere babeera mu bifo ebyo ekyokubiri ntegeera local government eyawukana ne parliament nze nzija mu local government nankwasa ekirayiro oba kada wa NRM oba wa CMI simanyi tawunikira mu parliament ne osalawo okubeera ne opposition bano so local government njitegeera nakolako byenkozeeko byeyogerera kati nze nali olunaku lwe twawukana ne Lukwago okutoolagana salaamu sigenda dwerabira Lukwago yali aŋambye nali ku tiimu y'omupiira kesisi yali yanteekayo mwebaza eyannonda nga boodi naye ne bwe yannonda 2016 amagere gonna kesisi geekoze nga ndi ku tiimu wawulira nakeera ku makya ne ŋŋenda ewuwe ne mugaa Lord Mayor nina ekirowoozo ky'obwa Lord Mayor naŋŋamba sidda ndayira nga ntya Katonda ffe twatuuka ku Kampala yennyini yakigamba naŋŋamba byenkoze akigamba mukaluka na tuli mu muudu nga twakakavaamu akabira 21 kano tunyumiza twanyumyanga ebintu bingi kubanga goma amazima ebya kirabu byonna nga abimbuuza ate nga mugamba ebitambula kirabu n'abahape kubanga jjukira nze ngenda ogenda ku kirabu nga Jennifer yagoba bannabyabufuzi nze nkola ekinene ennyo Lord Mayor okudda ku kirabu nga Jennifer yatugobayo so mubuulira ngamba nedda bana ebyenkoze mbikoze nakana akalulu Katonda nawono ngenda kuseebukawo ngende mutundu eyo yabiŋŋamba bw'alwala nzirayo mulaba akalulu kawedde aŋŋamba nti lumu waliwo mukwano gwange ali ku kesisi eyo alina kampuni y'abayitale esobola okujjayo neekola enguudo n'ezibikira ebinnya n'esasula oluvannyuma mukeezaayo kuba yampanga opportunity era mugamba nti omukulu yaŋŋamba tadda tunoonye ssente tugenda mu kampiina kankoze ogwe gwa kusatu omululi ogwasembayo twali ku mbaga kwanjula kwa kansala Shaifa tugenda mu ddiiro okulya waliwo bahonalebo sijja boogera era nkireeta agamaze sidda nze ngenda maaso ninda anajja oluvuvumo lutandika yasooka kuntumira chairman wa kirabu gamba mulyanyama alizayininga etagenda kunvuganya nga ali awo nze namuteekawo neŋŋamba ye mba ndi awo nga bampandikidde ebbaluwa nti bampita mu lukiiko nse ntunda abazanyi nabba n'esente z'ekisaawe awo nange wendaba neŋŋamba siri chairman wa kirabu siri chairman technical siri CEO siri agent wa muzanyi yonna wabula ndi touch ne ku bazanyi sente z'ekisaawe abanga sigwa zitwalanye zitwala ntizima zitwala nga gyeziri gwe oyinza okulya sente za gavumenti gweza ekisaawe si za kisaawe ziva mu parliament era project ezimba ekisaawe yagitusaba naga mundetteyo work plan yammwe ey'emyaka egijja ne tumutwalireyo ekisaawe natukolera omulimu n'agitwala mu kanso tejja tasobola kyogera ku nze naye nze nkiraba kyeyakola kakati ŋŋenda mu meeting bayita meeting y'aba board ng'ataddeko strictly mulyanyama olina okwatendinga in person ne bateekako n'omulala kirimaanyi audit nkeera ku makya meeting yali ya ssaawa 4 ŋŋenda ku makya mu office ndeeta luno olw'olusiraamu salaamu aleikum Lukwago teyagiddamu PA wera manzaani ajja aŋŋamba kuba nkola yange nga buli wengenda ku sitewolo tusooka kwogeramu babiri neme kutuuka ebisina bya bipiira oba byalala ebadde nkola yange lamanzaani ajja ŋŋamba nti mulyanyama meya teyampita byanyala lamanzaani Lukwago PA wangamba meya tugenderiyo wali meeting mu boardroom mugamba nkyalina byenjagala okwogera mugulu mugamba Lord Mayor kiki tugenda kufuluma ekisenge kimu naye gye tugenda ye batekiniko nabali ba board member ya politician kiki tugenda kweyabya
agamba bigenda kuggwiriri mulyanyama nziramu ntoola salaamu aleku teyajinziramu nfuluma wa ofiisi ye tugenda mu board meeting manya si board meeting abo bonna ba idi bagamba tebajja mu meeting wajjula nayera nga ali ku stewolo yajja nebasooka baleeta ebyekisaawe bagenda okumaliriza ebyekisaawe nga manager w'ekisaawe mbayingirira ba stewolo asasula abakontrakita ye idi gasinamu kakwate nakamba nagira bwati musajja wese bufu namukuba agamba abali kutegera mugamba atunyonyola ebyabazanyi nangamba kati meya twagala okumanya ebikwatagana ku ntunda y'abazanyi nemugamba his worship chairman wa kilabu buno vice we wali chairman wa kilabu Sekajja vice we Yashaba CEO wali chairman wa technical committee wali awe bafanyizibwa abo bebabaawo ng'olina experience niyo mugenda mu parliament tosobola kuyita member wa committee nga waliwo chairman n'omumyuka byali kibaddeyo CEO yakwanaganya emirimu chairman wa kilabu wali nanyenya bwati omutwe nasiriikiriza bwati nga kale olukiiko ne luggwa njagala okubuulira wallahi billahi tallahi Lukwago ekintu ekyagenda kisasulira ne bafojjalinga minati nti olukiiko lwasazeewo mulyanyama lumususpending ku kiramba ndayira nga ntya Katonda n'abantu abaalimu Lukwago akimanya ekyo kigenda mumulumiriza watalifunamu kintu kirimulumiriza Allah yali musasula ne bafulumya ekiwandiiko nti olukiiko lwayisiza minati mulyanyama bamususpending okutunda abazanyi era ne bagamba omuntu yenna anaakolagana naye mu kirabu nja mugoba nali nsobola okulisistinga nenga asijja kutabula kirabu kasisi Lukwago yajinsangamu nengamba bannange kanve ku kirabu bambuulirizeeko awo wennyini bw'ovaayo okulangirira kakati yampa mwaganya nali nalangirira dda ne okuvaayo ffenna nengamba nti kakati zaabike kubanga manyi Lukwago si mukozi nali nalangirira dda era kyekyangobya era nemugamba nti Lukwago ngenda kutandikako we nakutuukira ziri alphabetical order zimanyi ABCD we nakutuukira ku F kubanga nze ku Lukwago sinatuuka wadde ku C okyali ku NB kubanga mumanyi si mukozi profession ye gyakulembeza tawolereza abantu ku KCC ekomera liri wali erisiba abantu ekooti akulembeza kyalooya tuyina legal department si mukozi olaba n'ebinnya okujja okukavalinga yalese lope si mukozi Lukwago wakitigi wakyejo abantu bagamba nti ebimu kulemeseza omuloodi okukola e Kampala General Museveni yasinza omunyegereza wetuba tukola emirimu gyaffe omanyi oluusi omwami oyo mumuwa nebyatakoze tova ku statement eri gye yagamba nti Lord Mayor ajja kusigaza anti yamuwa n'okusimba emiti kyetagisa kaguta okulongoosa ekibuga genda oyite wali abadde electoral commission nawe wetagisa kaguta oluusi muwa nebyataliimu akkirizibwa ebyo byonna bikola ate ogamba wokera ku makya n'ogamba idi nyungulira tiimu ngenda kulongoosa ekibuga Fort Portal kiyingira genda oyingira ekibuga Masaka olaba okusimba emiti n'emiti gy'amasanyalaze mbuulirayo ebikondo abasajja kyongamba nti Lukwago ye opposition nnyo okusinga Sebaana yakola oluguudo lw'Ekatwe n'omwala omukulembeze ffe tubeera muwumula omukulembeze waliwo byokola nga sina gavumenti tosobola kulobinga somero tosobola kulobinga essomero nakivo settlement nelifuuka vocational school tosobola kulindako tosobola kukola kasaawe kekatwe ne kafuukako omulembe abaana b'amasomero ne bakoleramu competition tosobola kukwata mu Mwarabu nakolerayo komite naggulu abaana abayiga ebikonde tosobola kusetinga kugazetinga kifo n'okiteekawo nga batunda craft we batundira abakazi abanaku tosobola kukola n'olobinga katale abayingira emidaala nga tebasasula kubanga omuntu omunaku obutale bwonna bwebazimba tabuyingira okimanyi ekyo kubanga okoze omudaala omuntu abadde ne capital ya $60,000 mutembeeyi ate ogambye nti okuyingira Wandege osasula $25,000 okuyingira Lusafu osasula $25,000 ekinetagisa Museveni nga nze Lord Mayor
authority eyo akyagirina tebakulimba kakati eno gyagamba nti azze okukola enguudo ate yagijeewo yagambye yafunye obuwumbi 3 gw'oli muyivu waliwo olukiiko lwa Lord Mayor lwe bayita seeke oluyinza okutuula nga idita lyawo ani sekuritari bwafuluma nagamba sikolagana nabo ye kye yakola yateesa ne batekiniko kyenenya batekiniko nabo ne beefuula bambuzi tegaana muguwa nti ffe kootuvume kootubbise okole ebyobufuzi byo naye nga byonna ebiba bigenda mu maaso Lukwago abyegaana bwegaanyi teriyo lukiiko lwa meeya nze kati wano tawuni kiraka olubayita division executive committee tawuni kiraka kwatuula wezibanga zituula zifuna zitya legalities nga iditalimu kitegeeza atuulamu meya waliwo ekigambo ekigambibwa nti okukolagana okusobola okuteekawo Kampala ennungi ku mulembe guno oguliwo wabanga President Museveni yakyakulemberera eggwanga olina kukolagana ne gavumenti newoba oli mu opposition tekyetaagisa KCC Act eno local government eno KCC Act erina byempa article eya 29 section eya 29 mu KCC Act empawalinga meyo okukulira development strategy nozitwala mu kanso onosobola okuteekawo enkolagana wakati wo seetaaga nkolagana na kaguta nze ekyokukola nkimanyi ndi ball player mwekibakaluubiriza mu mupiira waliwo gwe bayita footballer ne ball player footballer bebo abayiga omupiira nga olaba balampati bageradi olwa academy ball player yoyo omupiira agulinako laavu nga olaba ba Messi ba Ronaldinho kati nze mbyobufuzi mu leadership ndi ball player edakigansigaza ntono kampo mulemu katono nzikomewo atuulira ebigambo ebisembayo ku bwa Lord Mayor nebiki byagenda okuba nga ate akola singa munnayuganda n'aba muwadde akalulu kansoke mpumulemu nkomewo Enefik Media. Neyanziga kyali ku Enefik Media wetukutuzaako ensonga ez'enjawulo tubebaza mwenna abatugoberera ku mikutu gyaffe egy'enjawulo abatugoberera ku YouTube abatugoberera ku Facebook abali mu mawanga ag'enjawulo mukwano kyamaanyi nnyo ddala ate okusobola okubeera nga ate mututeekawo naffe ne tusobola okubatuusaako programu zino ez'enjawulo abantu bano betubatuusaako mu aba batusaba naffe ne tugezaako okubanoonya ate ne batuwa omwaganya haji njagala tuwunzike obadde osembyeyo ng'otugeraageranya abyobufuzi kubitutte mupiira n'otubuulira nti talent Messi kyoyina okumanya waliwo omusomesa nga musomesa naye ng'ogenda okusomesa ku makya asooka kulaba nkoko ze n'okulimako ne wabawo yakeera mu staff room kati waliwo abantu nga si bakozi ebimu ebibadde bikubya ttiimu y'eggwanga oba zino AFCON nonda ya ttiimu kudira 3 n'omusambisa 2 nobeera ne ttiimu n'olema okunoonya tropical namba 6 atuula mu kinnya oba nosambisa 442 enkadde eyaffe eyedda so kati omupiira tegukyaliko 11 ey'Obadiya Ssemakulu oba ne muganda wange Haji Buwembo Allah musaasire yakafandoza myezi ng'ebiri kati omupiira gwakyuka kati n'ebyobukulembeze mu local government oteekwa kuba ng'oli mukozi parliament olinda Shafiki yes media ekuweggulire nabifuumudde ku fulo nze kaadi gyenzija nayo kuba Lord Mayor bukozi kaadi gyensookerako bukozi ekyokubiri ebibawuddiisa kwe kulaba omuntu ng'awolereza bazaake mu parliament awolereza bano bakettu ab'ebivvulu ne mulowooza nti awolereza kibuga ali mu bantu b'ebbali emisango gyonna KCC bagikola eyina ekitongole ekya legal director of legal Lukwago siroya wa kitongole era ne amateeka ge si legal advisor ne wagataputa mu council it's not his role omulimu gwe kutereeza bannayuganda mbeera gye bakoleramu tekyetagisa kubawa education ekitongole kirina education director asasula miliyoni 2 n'omumyuka we ekitongole kirina engineering ekitongole ekibuga Kampala ekizibu kyakyo si luzungu
English is just a communication. Nze naliko mu America ne wabaawo twali tusamba omupiira ejaffe egibeera mu bitundu nasamba n'Abajamaika naye Omujamaika n'ayogera oluzungu esobola kuwulira. You can't control the ball. You can't control the ball. Kati ngambe nti oyo yabafuera meya. Wanjukizza akalulu k'osembeyo okuvaamu. Wali avuganya yali mwami kalungi. Yavaayo n'agamba nti tosobola kukola statement. Kyekibatawaanya oluzungu. Agamba nti oli wa P5. Anti balinde. Kyekibatawaanya mwe mulowooza nti oluzungu is just a communication. But wavaayo mu challenging. Ate mu challenging obunafuba mu challenging. Nafuna obulwa emitwalo 2 ali mu 12 siri mujinga. Gwe bagambye nti enjovu weeyitaawo kanawovule kagibeerako mu mukigamba kadawolo vukaako. When it is necessary, I can communicate. Yes. Because I have the challenge. My background, my father died when I'm still young. I didn't get a chance to go to Nabiryango or to Bundo. I went to Umeya. Ochambuzachi. Bagambye tusobola kokoa. Netegese ndiwe na magoma. I went to Ruguru Secondary School. I can preside the meeting. Ekitongole kibeera Museveni ayonoonye ensi eno. Ekitongole kikuwa researcher, kikuwa personal assistant, kikuwa political assistant, kikuwa administrative secretary. What is their role? Etteeka ligamba the town clerk will be the advisor to the mayor, to the legalities. Kyekimbunyaabunya. What are you talking? You can't compare mulyanyama to Kalungi. You can't. Apart from Bill Gates. No, you can't. I've been out of the country. I went to America. I stayed in America 2 years, 3 years. What language have been communicating? I was a speaker to the last term. Gogamba machindi ya communicate ya presiding nga mu Luganda. It's never. Nzinda speaker. Era bayo nagamba ndi n'okulayira kuno senga ba. Ate kugambye ate bangondezaamu nakuba bulungi ekirayiro. Omanyi Kalungi baamuleeta nga tamanyi gwalumba. Nze nazanyanga amatatu gamanyi. Yes, ngamanyi. Kati nze nyinza okusuula 3 eyaddayi n'olowooza dda yampweddeko. Nalowooza ndi olutadde. Naye nina okubala ekisanvu ne2. Kati bwe ntuuka okkaaba kkaadi nagamba weyasuulidde 3 ddayi tamulira. Yes. Era naawoze ng'ogamba siinaamu kituku. Kati nawe obwedda kyoyagala okusembyayo. So my communication is very clear. One day in 1986, when Museveni just took power, he was in Acholi Inn. During the statement he said, there is a book called What is the African Problem? He said, it sounds me silly when I speak to you in English as if I'm a colonial governor. He blamed the last leaders. They didn't foster or establish or encourage a national language. Nakatira kachacha sounding silly. So English, just communication. Katulete omwana wa Kampala parents. Obwa Lord Mayor tulete mao obambidde. Era mmwe abakulembeza abazungu babafugira ku bino ebyawaggulu nze nagaano byampala. Nga bwolaba seeka waliwo seeka gwe amatobe tobera mu kidaala ffe tufenseko. Waliwo abantu abajjaawo ne bateekako bugalubiri ne basiba n'ekitambaala nga baagala okulya emmere. Naye kati baba batambuza wano basoba tugenda mu miryango gya okusoma ogwokusaba ne bamugana galubiri zaine nazireseeko ng'omanyi oyo si seeka. Kati mmwe bababbira awo abafere we bababbira mu bya leadership parliament osobola okugenda. Gwe nambozi oluzungu abameka balina oluzungu olusoinga nambozi negenda mu biteeso ani asingamu? Yasinga tesa. So n'olwekyo Buganda ekoze ebyamagere eteesa mu luzungu. Busoga bajjajjaffe bazimba ekifo ekyo nga bateesa muki. Era ne wetugenda mu zino conference ez'amaanyi nga we twabadde abaveitire babawa communication. Nyabanga basobola okuvuga. Kati mmwe babalimbira okwo. By the way, they were chiba checho. What's wrong with that?
ekyakutiisa kyali kiri kati okitegedde agenda kubanga ekyo kyebabadde bagamba Lord Mayor naye by the way nina department zonna eziteekateeka weziri as long as I bring the proposal my work is a proposal ku nsonga y'obutale meeyo zenaki nga ngamba PA wange tuula now start twagala okuzimba obutale naye ekisookerwako omuntu ono avudde ku speech alina emitwalo 9 kitegeeza omudaala guyina kuba gwa bwereere tumuwandiike nenanga muntu bw'ayingira omudaala guno amala emyezi 6 nga tasasula mpooza kubanga akatale kakyali kapya abantu tebakamanyi kati mu myezi 6 atandika okusasula empooza nga ku mpooza eno gy'asasula kwe kuli amazzi kwe kuli amasannyalaze kwe kuli ne kasasiro kubanga omukazi ali mu katale kati olwaleero ku mulembe gwammwe gwe mugamba asasula empooza asasula toilet asasula amazzi asasula amasannyalaze asasula security asasula kasasiro meya jjaye meya w'abanaku amanyi nti abatembeeyi ebibuga bye tubaddemu nga Netherland tekyetaaga luzungu omwala gwe nakivu tulina golodi kesise gwaliirire nga bwe yakoze wano ku Naamu mu mwezi kumu eteekeko amataala abatembeeyi bonna gye baba bagenda omwala okuva ewa Kisekka paka wokutuza wali kakiiko k'ebyokulonda newo yaliira paka bugoloobi oba omazeewo sanitation oba ogikoze sanitation si bwe buyonjo onaava wano tazawudde ku luzungu kakati obuyonjo obwa obukoze ekyo bwe kirema nasa n'enkuluma emirimu gyabwe gya ofiisi kitegeeza bwe ziwera ssaawa emu emirimu giba gikoze eki tegekawo abatembeeyi gye babeera ekibuga okiddize bannyini kyo bafunemu nti obudde bana abaofiisi bafulume abannasa tebatagala kugoba abannasa batambulira ku ofiisi za bitongole kubanga emirimu gyabwe printing kutwala eri mu kutunda mabaasa biki batono nnyo abagendayo kakati okutandika n'essaawa 2 teekawo akatale k'olweggulo oba ku Sande eyo proposal nagiwa Jennifer nekikolako ego wagireeta twali ku mupiira kasisire mugamba Jennifer nga kabuga atudda abantu ogoba babwereere Katonda yatondera riziki omusajja babidandi awona bapaaka empyola bawo waliwo ebimotoka bya lole nga batundirawo n'ebyamasanyalaze omugenzi Sebaana abantu ba bulijjo n'abawe wa Kisekka wano ne bazimbawo paaka abantu tebabagoba bugobi mu kibuga ababodaboda babakwata naye tebamanya abakwasa abeera ku sitku wano nga ku Safiki TV media nagamba ababodaboda bange tembakwatako buli woyita ku makya baba bajoola omwana oyo genda kwate kamera zaffe za Safiki ogende ku Ewandegeya ogende e Kabaragala ogende e Kibuye buli wamu waliwo bodaboda omwana asasula bodaboda 3 omutembeeyi akwatibwa n'atwalibwa mu kkooti ne bamusaba emitwalo 8 looya wa mwaluwa kumumpandira okuvaayo abawole naye nga kooti eri wali manjuwe ekibuga kyetaaga meeya ow'abanaku ali hard working so n'olwekyo ensonga y'obutale abatembeeyi tebeetaaga kwata makindye erijasalinga abatembeeyi baayo bafune pamiti bafune ne uniform n'ab'enakawa n'ab'egundi okwata ababodaboda obagambe nti buli kikomera kya muntu aba complaininga ne banka mita 5 musasule omutwalo gwammwe ogw'omwezi abaana balekerawo bakwata so olaba program yo njira ogende mba amaduuka bafa emisolo mingi bafa income tax juzi nayita mu kibuga abakazi b'omu kikubo ne bampita mulyanyama jangu otutaasa nze bino gonsanzeeko era olaba newe nyambadde esuuti ndi mu suuti na jiini era muvaano ngenda jiini yange lwakuba nti nayegadde mbeereko simaati sebukuzisisa Safiki TV okitegeera naye ngenda mu field kana akataayi zijjako kajja kakati muleeta meeya ow'abanaku ali hard working ab'ekitigi ab'ekyejo aliyo abagaga ate kati woba oyagala okuyamba abantu nkubuulidde akatale waliwo alina propose eyo kubanga ne bw'onaakola akatale n'ogamba emidaala gya mitwalo 3 era zaituuni agenda kuva eyo waggulu agenda asasula emidaala egyo ono omunaku gwagipangisaako oba togumuwadde kati omudaala guno wandiika abantu nti abakyala be basinga mu butale abakyala be balina abaana baffe balina ki ku buli katale abakyala bafuna ebitundu 5 mu 5 abavubuka ebitundu 15
abaliko obulemu 5 kati banoteekawo jeno be basajja kubanga bwogenda mu masomero ku vidi osangayo bakyala kitegeeza bawinkizo ne enguudo buno obudde zo tonazoogerako buno obudde anti ate enguudo nzoogeddeko kyenasooka okukola mwali badde mumpa ekirawo bannayuganda naye neebaza waliwo workshop kwotera Africana bwe nagendayo bonna bakkiriziganya nti kaabe minisita Kyofa kaabe Lukwago tebali supposed kwogera ku nguudo okujjako mulyanyama mu Uganda yonna it's on record nze buli kimu kirina bwino mu Uganda yonna nze nasooka okuleeta ekiteeso nga gavumenti egamba terina sente zicompensating abantu neŋŋamba Jennifer tugende twegayira abantu batuweka ka fuuti 2 fuuti 3 n'agamba banakkiriza nentandikira ewakuleekaana Boston nendukola nayita abatuuze balandi road si batuuze ne bagamba bannange poloti ya mweno ogiraba wano eri mu miliyoni 5 naye singa tukola oluguudo negera kutuuka mu kawumbi genda oyite Boston genda oyite mu Kirombe genda ekatwe nenkwata Jennifer ebiseera Jennifer nga tumalaga mukwata nga awunya nga abantu bakugoba ne mutwala ekawugwe wa hamu ne mugala bo musoro okuveera mu apartment naye laba oluguudo olufaanana Jennifer nangamba onaasaba abantu space nangamba nja basaba ningenda nensaba space bweti omanyi mugenda nimubeereyo mulyanyama atwala ettaka ly'abantu bweti muganda wange twagala oluguudo luyitewa naye kano kakiyosiki akakuli mu maaso kasasula emitwalo 2 ebwo ne bantu ne bampa ate mugenda ne mubeereyo omanyi mulyanyama atwala ettaka ly'abanaku munaku kyalina ettaka ebuziga eriri ku meyi ate Salama Road ogwange nagukola dda era mutabani wammwe gwe mwagala ennyo w'ekabungo ye yagenda mu parliament abantu bampadde ettaka ebitundu 98% consent bazisayininga dda neziwerezebwa era ye yabantu mbu ekyo sikirinako bukakafu ye yawandiika amabaluwa mu African Development Bank kubanga sente zonna zetukozesa ng'ogyeko bensobola okulobinga amalwaliro n'amasomero nga ngenze Buwarabu ne mu America sente central government yesayininga zironi ezo World Bank eba central government African Development Bank eba central government essuubi ly'okukola enguudo olwa Salama Road ate oba nkoze zonna kati ndi lubofu kwata kame lubofu baaliya genda ekabalagala wali mu Kataba baaliira bikomo so abesalama besunge bakulaga musajja yatta njovu nga togamba onakubanyo akamyu enguudo zenkoze oli ku aligeta kati oli musajja musiraamu Abubakar yayogera ku kyenguudo emyaka gyonna gye mmaze mbadde nsomesa bakulembeze abo nguudo kati batandise okuvaayo nkugambye nze sisobola kubeera nga nze nnyinimu nenkwata toothpick nga tenaguze bijanjalo Salama Road bamala dda ne contractor ne bamuwa bakubira bye babawudisamu nazudde miliyoni 3 gy'obeera zabaddawo ezo ebbaluwa zaali zajja dda twabimala na mu November obudde so n'olwekyo abatuuze bange aba Salama Road naye ekirungi kati yakkiriza twogera olulimi olwo naye gwomanyi okumaliriza Lukwago mujja mu kyekyo n'agamba ayogera ku nguudo zikola omanyi Lukwago ebbanga lyamaze ogenda mu masinzizo kyeyakawa mu busiraamu Kurani kwotera kugundi ku Voice of Africa za miliyoni 2 Sebagala yasaliranga nakasero amatagabira mu kamera Sebagala yasaliranga nakasero ku Yidi ngalekawo $10 zitambuze emirimu z'obusiraamu naye kati okimanyi Lukwago agabako ogenda kulaba Lukwago ng'akola bulungi bwansi gwomuwaliriza okukola emyaka 2 nga Lukwago ali mu kibuga wali omulabyeko ku luguudo akati mulaba kato mulaba gwomuwaliriza gamakomusindikira naye sebo nyenyeza mpekirabo njagala ekibuga bannange kambabuulire Buganda nze natambula ne Bobby nammwe mwaliko abasafiki enguudo z'embalala nkole ezawankole okujjako mu Buganda kakati adiisi ogijja ku Abubakar Abihurayira kyenjogera gamba enguudo ngenda zikola nze kati kamalize kano Uhuru yagamba banne Uhuru Kenya nga ali president nze ngenda kukola enguudo abalisigadde balikola ebirala nze mulyanyama okuyola kasasiro ovandiirwa kubanga kakirano ngambe tawuni kiraka bijjeyo tubana amafuta naye kigambo luguudo Shafiki TV abagira aba media yaffe
Jomai oba property master yenna agula ettaka lya akawumbi kamu ekirifuula ebyebbeeyi kola mu nguudo n'amasannyalaze naye nga namwe singa mukoze eruguudo musobola okutematema mu ploti ne musigaza nene erinaanye eruguudo wano ne muteekawo hardware wano nga musulawo wano nga store. Njagala onzigenda kino ekibuuzo kyange kyembadde nina okukubuuza kyonna okirambuludde ku biki byogenda okukola. Njagala tunzigenda kino enkolagana ya no ne FDC ye Katonga ewali Lukwago tegenda tataganya. Nde simanyiyo manyi United Forces. Of course United Forces of Change weri yeyo gyenyini gyenjogerako eriko ebibiina teriyo FDC Katonga ekibiina tekibeera bwe kityo. Balukwago bafuluma era omuntu ati tikutya ogenda be presenting awo gwe bwennyini ogambye onaakolagana ne gavumenti akakiiko k'ebyokulonda gy'olina okupresentinga wagenda mu kooti emisango mwenda ne bagikuwangula sagala kuyingira mu FDC mivuyo gyabwe era ababaka 32 bazzeeyo ku FDC enasigaza Moses Kabuusu Semujunganda yali kulwanira kulojjako Museveni tali mbino bye Katonga okyamulabayo kakati Lukwago ali mu banka by the way olutanifu gyalina kujja mu Nuupu bwajja mu Nuupu kadi ogifuna nze ndi wakibiina tujje tulwanagane kadi nze kulwange nze n'omukyala gwe nakwana okusooka omukwana yantawaanya namugobera paka mbala nga aganye okumpulira amannya ge ndi mu baasi wamusanga tetwalira musala masimu ku paaka neninya baasi negisasula amanya agampeera nekongolero wali omusiimyeko mukazi anti nze ni muddugavu nga njagala alina kukkala tuzaala abaana abalinga kwewe so n'olwekyo nze azze mu Nuupu ajje tugivuganye ayambala akakofiira akamulema 2 ese mulabe 2 akamulema bampuuka bonna ne bajja baseggona bannambooze ensi yonna dipire tugamba kati naffe tufunye owaffe ajjawo ensonga era kyembasaba muleme kusentalingira ku bwa Lord Mayor ku omukago omulimu gwagwo omunene kujjako Museveni waliwo abagamba nti Lord Mayor obutegatta ku Nuupu ekiseera ekyo nga Nuupu yali eyugumya buli kimu nti yali alaga maanyi ge yagenda mu FDC yali enafuye n'aleka Nuupu abannamboozi bonna gye balinakati agalage n'akulaga nti afuna emitwalo 19 nabira n'afuna 6 tekibangawo ku Lukwago yali takikola owoopposition munne abadde amalira mu 10 yes kakati ate tukanire bagwa nti erimu omwana asigaleyo muti Katonga totidde nze kasere ate nkuba Bill Gates nenkuba dokita oli ku muntu akubye nga kati kambuuze maikande kyagifiiringa oba tagifiiringa of course okusinziira ku views zowadde gwe wooyita mu bantu Lukwago yali abaddewo ne bagamba kanono kagenda kuba Kalayiro Odinga ne Uhuru oba kakafumbe mukasa wali okyali muto ne babu teweekube nga Alhajirati oyo si mulyanyama kakati gambuuze kweza ensonga abaali badde baŋŋamba maama yafa omulala taata kati wasigadde wa omulangira bwakuyita nagamba naye muli basiraamu ate Katongole teyali musiraamu gwe yakuba bakka musujja mu kitongole gwe yakuba n'afiire Tanzania obusiraamu bujjango obusimbye ku Lukwago bamugamba Katongole omusajja yatandika omulimu gwe butereeza nze nkulayirira nga ntya Katonda Zaituni n'atandika omulimu gwe wamesinga mu kibuga nga ndi meeya muyita ne ba stakeholder ne mugamba abatembeeyi bano ogenda bateeka wa kwe mulimu gwa meeya tokuba ku radio yita hamu omugambe hamu ekisaawe kino ogenda kikolera ki abantu bange bano abadde bakolera wano era kyengenda okukola ku lenti agoba abantu mu kibuga bafa pressure so Lord Mayor ba stakeholders bonna bayite Lord Mayor ekibuga kibadde kyamaanyi mu opposition omulimu gwa meeya w'ekibuga kuvujjirira struggle oyinayo akalulu kogenda kwali obaddemu akagenda okutera ku pressure nga kano tekalina pressure
Senjagalo mbuze. Ati katika nkuvuwa ekintu bibiri. Uganda erwanira kwetaba mu AFCON. Yes. Naye tegenda mu kuvuganya. Kana akalulu nkalimu kuvuganya. Ate simanyiwo najja 2026 gwevuganya naye. Era nze oba oyagala nkuyombese yogera ku Lukwago mu kisanja kino. Kike tayogerwako bakana Kampala bakimuwa kati 2026 manyana ndi Katonda sifu jibuliru tajangako wa mulyanyama kati nze nekola gwe kweteekateeka nze wenneteekateeka waliwo baddeko mbakatuliki baga ayeteeseteese nga mukatuliki nze ajja yenna eswala tetandikira wali ku musaawo kankuze gyotegeera eswala etandikira ku kigere ekiyingira wogenda okufuna ewuzu weefiira. Nina amawulire ge nafunye nti waliwo agenda okujja kuwa Lord Mayor nga ava mu famire ekulembera. Simanyi sinagawulira omanyi olabanga tebakwogeddeeko kati nze lwaki bankuba omuwala omulungi gwe basaba ennamba buli kaseera omubi ayitawo buyisi kati abasigadde sinawulira kati gwogampadde neyanziza haja atuwadde essaawa n'omusobi nsaba osiibuleko bannafik media. Bannafik media kwano gyange mwebale goberera abavubuka bano bavubuka bato naye batuteereddewo essuula ey'okutuwa amawulire. Ate njagala beebaza ennaku zino abantu bonoonese nga bwe mubikwata bwe mbifulumya. Ennaku zino abantu abajja wano baba bazze kukola ssente olugira nga batwalira omusajja kamera sebo tujjemu ki nze kati waliwo n'emikolo gye ŋŋenda ba MC ne balya ssente mulyanyama agambye toyogera era ogera okulaba MC aga nife batuweereza agapapula nimulyanyama tagenda kwogera mulwadde. Kati olunaku zino Museveni byakola ne munnange byakola ayitira ddala bannamawulire nagamba ekyo mukijjemu n'ekyo mukijjemu. Kati Lukwago afuuse Museveni wa Kampala atufugidde ziki wagabe togenda mwogera ku kisanja kino ati naye aleke bannamawulire bakole ogwa Bannakampala bagenda okujajinga makinje kubanga guno gwe mulundi ogenda okusooka omuntu akulembera obwa Lord Mayor nga abaddeko mu bukulembeze. Gwolowooza singa Katonda Lukwago gwe yawa wakiso kubanga Kampala oyimirira wali ebulange n'okoowola ab'ennateete ne bakuwulira nawane namasuwa Kampala okamanyi gali gwe katika mukaaga naye singa mwanika wakisa ava Ntebe nakone bweyogere nakoona namayumba nakoona empigi ku bikondo nze mulyanyama mu bukulembeze mbadde mwerosi waffe mutaawo wabavubuka nembeera omuwandiisi Makindi enteeseteese ate Makindi kankubuulire Lukwago yawangula obwa Lord Mayor ne constituency mu Central nze ninezi 2 nembaayo ne kaadi enkulu ey'obukozi bino ebyoluzungu bwamwe nze kati kankubule ku bantu abali ku City Hall 20 gengatta walabyeko walwesolingi najja nakuba abantu 5 mu kigo ku bukozi ku luzungu bayinza okunsinga odufuuwa naye ku kigambo bukozi omanyi kankubulire waliwo kye tuyita security people America bwekyo bwekuba tesooka kuleeta 52 bomba kubanga gye kintu kye bagamba abamu teyasoma talina mpapula talina kigwesisirika olinde bwezi so n'olwekyo mbagumya abawagizi baffe naddala si yabange naye abataba ku Safik TV media yaffe omulimu bagukoze generation yeeyo ye generation ya Bobi Wine yeeyo gye tutambula nayo ate ekuggireyo ddala ekifaananyi naffe tunoonya abakulembeze kubanga amawulire ge gakusitula so n'olwekyo twagala amawulire nga tutuuse mu ofiisi ya Lord Mayor gayina budget obadde okimanyi mpulira kipya amawulire ku ofiisi ya Mayor gayina miliyoni zaakyo 10 baba wayawo bundazi akati gwe Shafiki ogenda kuba muna mawulire wa Lord Mayor mwe mugenda okuba TV ngenda kukola nawe partnership nga ntuuse kufuama bajja kugenda kubeera mu campaign abafiki media bagenda okubeera agaffe wa Mayor mwe mugafulubya kati omanyi mu nsi ziri mwe mukwata mwe muwa mwe mulina entitled nga kukwata omupiira nga Sky nga biki ebyo kati ngenda bireeta mu Kampala mwe mukwata Lord Mayor wabeera abantu baffe okuzimba obusaawe gwe kimanyi nti mu Kampala temuli mu kasaawe baana b'amasomero bakola competition
nakoze wano bino ebya African Development Bank bye muwulira oluguudo lwa Gogonya lwawedde abakatuliki bazimba ekisaawe Nsambya kirimu kapeti wamasamasa awali enfuufu genda wano Nsambya Gogonya otuuke ku medical store. So okukyusa obulamu bw'abantu ogwo mulimu gwa meeya okugenda opasakira ffe tuyina abawarabu muve mu zino tuyina Abamerika baagala ekintu kimu era zisinga amagombola galina obuyinza walirabye maki bwetabuka waliwo abasajja kati kankubulire gende wakatikiro waliwo abasajja ba Sena NGO yali ngamba basobola okuzimba yiika z'ettaka 10 nempandikira idi nangamba political head wa Kampala yalina okukkiriza ngende wa Lukwago. So mikwano gyange assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Meya embozi ye tegwa buwomi naye paka omundi omulala wanaba tuwadde omukisa aye tujja kumukomyawo era twogere ku nsonga ez'enjawulo bali ne Zaitun Lwasa wamu ne Tamale Henry kula Hassan Musa ataliiwo Mukama Katonda abankomere. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.